Kale mena bali kukutonga desiro okutubagala nyuma bali kubanga ate mutuwuliriza bali mu ggwanga Uganda namabali mitalo amanje mukama tukwebaza kubanga oli mulungi atwandiza omuliro mutuuva kyatulungamye Kristo Yesu mwana Katonda wantu tusabidde amina. Kale olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku ze tuyita IVF ne ICSI ne IUI. Kati ziwera ne those are the main ones. Zino zenkuwadde abbreviations zitegeeza naddala IVF the in vitro fertilization. Ennaku zino waliwo enzaala ezze abakyala tebaagala keepinga baana mu lubuto. Kati eno IVF bakola fertilization outside the womb. So baleese n'ekyuma osobola okugenda n'osayininga n'osasula ne bakuza omwana wo mu incubator. Nakwira mu incubator. Ogenda ng'olambula kati banomulako wa mwezi n'oddayo. Kati wa myezi ebiri waweza omwenda ne bakuwa omwana. Aba akuze. Era nabuli mu kyuma mulabanga omwana abeera mu lubuto ng'azannya ng'akyuka buli kimu. Kitegedde. Kati ennaku zino egundi weeri nti omuntu asobola okugula omuntu amukiipingira olubuto n'amusasula. Omukazi asobola okugula mukazi munne n'amuterekera. Bakwata enkwaso za bbaawe n'ezize ne bazikuba. Ne bazikuba omukyalo mulala. Fertilization ne taking place ne bakuteekamu ekyo. Omwana n'akulira muli. Alibo nga tebaagala zaala era omala ozaala genoobaawo omwana waabwe. Kiwedde kikyo. Ekikyo kiwedde. Gyeri kati abaliko eyo bizinesi. Gye bali. Ngaye gwe mulimu gwe. Pulira. So ezo enzaalisa zizze. Abantu bazettanidde nnyo. Naye tuzozoogerako. Ensibuko yaazo si nnungi by the way. Si nnungi. Si nnungi. Kati tricky part weeri nti fertilization eno gye bakola okukwata semen ey'omukazi n'enkwaso z'omukazi n'omusajja ne bazijoyininga wamu ekifoominga body ekyo ekivoomu ababody. Kati body tesobola omuntu okubeera nti this is a human being alina okubeera ne spirit ne soul. Bino ebibiri. Only the body doesn't make someone a human being. Kiba nti oba ofudde body ebeerawo ne bagamba agenze. Pulira. So kati eno in vitro oba IVF anti bakola fertilization outside ne bafuna omubiri omwana n'akula obuyita omwana ne bamukuwa. Waliwo betuyita ba sperm donor. Bawa alina sperms ntono tosobola kuzaala waliwo asobola okukuwa. Oba oliraga kuzaala balongo babakikukolera ng'obazaala. Waba wanyongerako. Bo bakola amagye abiri ya fertilized. Naye kati waliwo kapo ezimu nga omwami sperm count ye eri low. Tosobola kufunyisa mukazi lubuto. Mpulira. Kati waliwo bati sperm donors nga oli asobola okukuwa. Oluusi osanga kati abantu kye batamanyi nti omwoyo laboratory mubeeramu enkwaso nnyingi. Kati gwe n'oba otutera bbaawo basobola ogikyusa ne bakuba bye baagala. So abantu bangi balina abaana baba bakozesa no system nga si baabwe nga babalala nga baana balala. Yalo Dr. Omo yajja n'akonfesinga ng'olumesa alina abaana nga 100 bawadde abantu naye nga nkwaso ze zaabakuwa. Zize mwenyini. Golete zo n'azikyusa n'akuwa mwezi. Akuba bagenda omukwala nga olumesa ali mu baana nga 10 nga yazizza ensi. So eyo method erina gyesibuka. Ensibuko yaayo nti bingi ebireeta obugumba. Conditions waliwo eziri natural waliwo eziri demonic z'amasitaani waliwo n'eziri medical. Okitegedde na condition weeziri. Naye tutunda condition eziri demonic
ezo so bantu bangi balemesebwa okuzaala naye ng'oluusi sitaani yabirimu asobola otuula mu lubuto mu muganda wange nga tosobola kubaamu kikuliramu mpulira kati kyenjagala abantu bategere nti it's not all about guno omubiri gwe bali kukuza mu incubator mpulira kiri kiki kye bagenda oteeka mu mubiri kyekisinga obukulu nti abantu bangi bo balowooza bafunye abaana naye nga ejja emibiri bamala ogimanufacturinga bo baleeta zi foreign angel spirits evil spirits ne batuuza muogwo omubiri ne bakuwa egwe n'otwala ewaka ng'alinga mwana naye ng'otuta olunabe naye ng'ekiri mu ye tekiva eri Katonda birindako kitegeeza bakwata emyoyo gyabwe ne bajambaza zino za manufacturing okuva mu nkwaso zaabwe mpulira kati ekiri muli kye kiqualifying okubeera omuntu eno bode eyinza okuba nga yiyo naye kye batadde mu bode mu ngeri endala nti bode ne bava kimu this is a neutral eri neutral temubamu kantu nawe yiyo gyolaba okimanyi gyoyildinga gyeraga webanga you as a person number soul your spirit building eri Katonda this body will belong to God egenda bugenzi yo terina side era wabanga sitaani yasinga enfuga yo mu birowoozo byo omulabe yafuga era ene body egenda kukola bigulumiza sitaani kyebakozesaawo ye eri neutral gyogitwala gyegenda gyogwa nampa wengwa pulira oli asinga amaanyi gwegoberera talina kusalawo pulira kati bantu bangi babawadde ebintu ebibafugidde ate ekizibu mu maka olunabe n'okuza omwana ng'empisawo newogezako okutwesinga mu famire yammwe teri azirina nabo banamanya g'ebika bwe bakola ati gwaba waggwe sitaani ayagala okubeera mu bantu eyo ye method gyebasobola okuyingi foreign angel gyasobola okuyingiramu mu makaago n'omuwembejja n'obeera naye nga gwe tomanyi nkutegeera nga tasobola kujja mu karakita ye true nature ye ojja mugoba na fire kituufu naye awo osaana ne mukama amukuume amuteekako obukuumi bamalayika bamwetooloole n'ebitala egoloozo sabira mwana kumbe kiri kizibu so omwana ayingira mu nyumba pulira mubula essanyu from day one gwe mwaweebwa from day one essanyu ne libula ewaka pulira bibyala bigula netandika okwebaka n'ebiganda byabyo abaana nebitandika okuzaala mu baganda baabwe nebebaka ne bamaama baabwe abo abaana balabalatole si babutonde bakolerere artificial kids mpulira osagede so Katonda emyoyo gyonna yagitonda at the same time kituufu ogwo omwoyo gwete ogwa bebi oyo gwenkana obukulu n'ogugwo bodies ezaawukana emyaka yes naye emyoyo gyonna gyali created at the same time kati nga we tulinayo omwoyo omutukufu nga we tulinayo emyoyo giva eri Katonda be baana gifts from God ne sitaani alina gift from Satan they are gifts from the devil twala nga bagenda okunywa oluzaalo mbalaba wazaba banywedde ki abanywedde mizimu kati gwe banogenda funa obode naye ng'ekiri mu bode ye abantu njaga bategere nti tutunule spiritual realm ensi ya mwoyo pulira so gwe physically oba oli kano bajja kuwa kino ekintu ekikokisi olowooza oteebye okube ne mu ngalo naye ng'ekiri munda era bangi bagenda mu zino system ne badda ate ku bututi ne bebaza mukama mukama yansobosezza okuyita mu IVF asina buzibu yatwazadde abalongo ne kati ate awo twali bulumi talina bulumi batukoleddeyo abalongo agamba twazadde ki twazadde abalongo manyi bano abasajja balesa ebintu bingi ate obitunula biringa ebisevinga obulamu bwaffe nga bituyambako naye nga biri so deadly saa zino mu malwaliro waliyo ebiso gye bakuba n'otawulira bulumi bwa mwana eka naawe noba ngaozaala butazi naye ozaala nga towuliddeko na bulumi
Noyo ya no okubiri. Yes. Neri expensive. Yabe. Ba yabali bakabuto. Abakola mwedda. Bakola mugo oli oli mpale yegwo. Tasobola kujimpola. Ate udwaliro basoye tebajuwola nawe ya special order. Mpulira. Ogeragira woti piso egata biru milioni 8 n'engata engoye zonna zawagulidde omwana buli kimu kyonna milioni nga 15 nesakala ng'ekyayagala ng'ekyabanja n'okubanja ojagala gambe ya milioni 2 kapolo tikuba tekagenze ate oba ogenda kuba mu kyalo batunda embuzi zonna bazimale n'obute kulira soboza bwo bwonna bwakoga bulinga obutalya bwe sitaani nga yakukutte embizi zibeeramu nga ziriira wamu naye ng'eyo eringa gye bammemme gye bakuba buli lunaku olinza ogayisiba ku miggo oyinza n'okumma ziremere n'oweeyo ziri ate ne zigedde neweebuuza kyekigenda mu maazi sitaani mubi nnyo kulira so twagala okulabula bamama bataata mwabetanidde zino enkola muli akamanye ng'akoza nowebbwa olina okuba ng'okimanya nowabbwa wagira n'atakula koko mana n'akoza n'agiragirako bw'ati mu luvuuto okoleza wamu kulira kitegedde olina okimanya nti ono olina okwenyinyala nakwememe kwesinduukirira kakati mwabagenze zenali mukwano wange yagenda nebigaana fertilization nebikola nebigaana matimanyi byo bikola bikozesa successful nankola mukama yakutaasizza yakuonyeza olunabe ate bagenda kuwa ekyana ekikolerere ekibala kiga okumalako emirembe so kati ekizibu abantu batunula mubiri guno oguvuddemu naye ate tebaba batuuziza muogwo omubiri omwana agenda kumalako emirembe you not have peace at all kituufu ekyo yali asaba ogenda dopingira ddala to zero anti bikaseera omwana akulekanya ate abamaaso okulwalira okuba lw'omufunye paka lwafa ngakulwalira bulwalizi n'akusimbamu oluseke lw'ebyenfuna n'akuleka ng'oli ku zero ne Katonda omwetamiddwa n'obuweereza obudduseemu ate naye n'afa omubiri gwe gufa gwe baakola guli omwoyo gwe baatuuzaamu nga guddayo nga gunoonyayo omulala ajjaazu nga baguwe kati mu Uganda nayo byajja dda ziyinza okuba mweziri VF yinza okuba mweziri mulimu n'amalwaliro agayinza okuba nga balina naye very expensive yabali abakola sente togendayo ng'oli luyogoyogo yinza okutunda kapolotika nga miliyoni mu kitundu ne bampaayo nange miliyoni mu kitundu zirabika ntono eyo transport ekimanyi ekitono ennyo 2 kitundu kudda waggulu omwana oyo 2 kitundu ng'okubye n'amavivi ku ttaka musaasira taata banzigiremukko wakuba awumbawumba pulira ninawo 2 kitundu kolera omwana tandise kwegaira kukolera nowaayo ne bakukolera olunabe olugendo okuyonka tonda wange gwe abantu balina abaana nakola statement nejjusa olunaku olwomwana ono senga kuolosa nakikomyawo omwana bukyamufuna tewali mirembe pulira so ezo enkola bazireeta naye tebababuulira kigendererwa kyazo lwaki bazireeta bababulira buno bwa advantage obwokungulu ati munange easiest ogenda kuwona obugumba pulira gwe tozaala mwami tazaala bamujje tubakolera omwana mu laboratory bakola fertilization wali ne bazireeta mu lubuto omwana atandika okukulira oba asobola n'okulira ebweru w'olubuto oba osobola okufuna omuntu n'akukuliza gwe n'okukola gwakusasula tulayo abasiraamu oba tosobola kusiiba funayo sahaba nakutaasa nomuguliranga bitumbuwa nawe boosiibye ate Allah gwe gwasinga n'okuwandiika ku peegi esooka kyokoleka enzi newe neeriira gwe lyawo lisasiibe asita omugulira buli byayagala diini nze naliyo oyinza olobola wakikolangako funangayo bakapo
funa yawe shetano mga mwana nkubulire bwatalina kyakulya gira tugire lugweko lero kukala kate pulira ne kukala kata ofirira 5 nakuwayo ekyesatu ogera kulaba ekyo wakikomando ebigyazi kubeeremu somera abaana bakolanga nyo ebizinesi ebizinesi abaana bagikolanga nti bukedde nti nsibirako bwamuntu ali mu lugendo tasiiba abalina abantu kategole bateekawo ekitalina okukola ki siiba ate n'abalokole babasiibira noyinza gamba oluganda nyambaako leero oyinza okugamba oluganda imirira wamu nange sikuntaasa taase gulina okwetika omusalaba gwo timpulira sikya gaasi mutono kulemberemu fe abagenda okuyambako nze nina okulembera akwera kuzina biralamu byakyukamu oyagaba nayimirako nange gwe njala nensooka ekalakata gwe nga ali ku bitumbu ayimiridde gwe uyimiridde yetuulidde ate atudde ayebase bwe bati nokulannama n'alannama nga ye ali mu kulya gwe nobeere n'omusajja atu mukama mubeererewo lwaginesi mukama noyongobera saawa 10 tugenda kusimbulukuka yasobola n'okubira essimu muziweze nti ye kumba ali kugattawo bugasi bali kumubajjagalo pulira ennaku ekintu ekyasinza ozibuulira abantu bintu nga 3 kusiiba kusaba nakusoma bayibuli ekyo kyekituufu nnyo eyo tabu y'amaanyi muganda wange bikaluba bizibu naye ate nga bya luganda birongo bitambulira wamu ebyo birongo naye kati biri 3 biba bikyali birongo bibeera bisiraisi bina abasatu si bitwins tosobola byawula ate sagamba ate kambeereko n'ekimu era okwana ekimu byonna olina obitwala ewaka teri kulekako mulala nedda kigambo kigamba nti ze ntambula ne mwami Saala tondeka mwami Saala n'agamba nti tusiibe tosobola kusiba nga tosoma kigambo omuleseewa tosobola kusiba nga tosaba bintu bizibu nnyo naye awali omwoyo wa Mukama byanguwa byonna biriyinzika so ezo process ezo nyingi ondeza bayisemu okufuna abaana banemugenda twala bimutaasobole bajja twala ekizibu bayasajja balina agenda nnene Sitaani ayagala ayingire paka mu kisenge ekyo abeere eyo paka mu wardrobe gy'otereka obw'omunda ayagala akufeffette tatudde kati eyo y'engeri ennyangu ennyo gyebayingiddemu amaka ne bagakola buli byonna bye baagala omwana abuze mujangu tubonaabona saa zano tebakyekwasa Mukama tinindire Mukama anyanukule nga wali artificial speed balembeera munanga n'ebirogoota twebagamba balembeera Katonda mbu ayamba akola yeyamba simanyi nakumanya osobola okweyamba ate kati nobumwagaza abo batasobola ddala kweyamba bayagala abanafu mujje gye ndi mwena abakooyi n'abazitowereddwa kati oba osobola okweyamba ate tosobola kuba nga ozitowereddwa tegeeza kyo olina ability so banaye tugezeeko okuba nga ate tukola si twegendereza nnyo eri omuntu onzi nga tonakola kintu kyonna kyandibanga kigenda kukumalako ekiswalo naye waliwo okumalako ekiswalo temporarily naye ate waliwo okumalako ekiswalo for the rest of your life kituufu nalindirira Mukama Dawudi wakola ki watugamba osofunayo omwana mu myaka 3 n'afa myaka 2 n'afa gumu n'afa so wakugambe nti kasa nazaalako Katonda ayagala akuwa omwana akuwe n'omuzzukulu akuwe n'abazzukulu b'abazzukulu b'abazzukulu paka zeze entegeka zaani za Katonda nakyala tusomera mbadde nakyenoonya naye kompyuta yekyanzeemu kompyuta eyagala kwekyanga siibula kale mubadde balabe balungi nnyo banange tudde eri Katonda ezo enkola zo si za bwa Katonda waliwo ekyandikwa kye mbadde nnoonya nti bawanyisa babakyusa enkola ya Katonda
kakati Katonda ye engeri gyatwamu abaana si alabala. Wadde Katonda yakolera ba scientist na science mutuukirivu nnyo ate yakola biri ku origino. Kakati bano bali amagezi gayo gali corrupted. Magezi ge basoma galina kuba nga gayamba batu naye kati sitani agenda n'agayingiramu. Bakuwa ekintu nga muli mu mutima tafunyeemu okwo kuwumisibwa kwonna. Wali obulamu bwe bwonna aba yabuwaayo okuba nga aweerezaani omulabe sitaani. Kale kankisome kiri mu Lubaluumi nsomero Lunyiri 26. Agamba nti Katonda kyeyava abawaayo eri okukwatibwa okw'ensonyi kubanga abakazi baabwe bawanyisa ekikolwa kyabwe eky'obuzaaliranwa ne bakifuula ekitali kya buzaaliranwa. Sitaani okuva ku ntandikwa ayagala kukyusa principles za Katonda. Nti obufu obina kubeera mukazi na musajja. Kati n'agamba osobola okubeera mukazi na mukazi, musajja na musajja. Yenkola ye buli kibaala kikola ku bikukuju. Nti okufuna omwana mulina kubanga mukazi n'omusajja mumaze okuba nga mubeera mwenna. Agamba laboratory weeziri tusobola okukolerayo omubiri ne tukuteeramu olunnabe n'obeera nalwo n'otandika okuba nga you breathe inwards si outwards, inwards okizza munda ojo okusanga ozza bweru otandika kusanga tobitegeera kati ye plan yewe ekyo semana lova okumutegeera n'omanya enkweze buli wozitegeera awo osobola okuba nga ate overcome kituufu. Kale osibudde mbasibudde kale mubadde balabi balungi era abawuliza balungi ab'omukutu badde still genda kuba nga ate twetooloolamu katono nnyo awe tunaakomawo ndowooza bingi ebiri ku mmeeza ya Destiny Hope tusobola okuba nga te tutandikira. Twagala nnyo beere bulungi ate era ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope. Okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimo gwa Mukama osobola okuyita ku nnamba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tshtv74@gmail.com.